Chakomide kuchukuma sambu wakatonyeze mwanda Pale FM yukuledi omuntu wa bulijjo kade kamawulire gavaago kyage essaawa eno ng'oga kusomera nze Nansumba Nadhira. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Kabaka okwettanira ebyobulambuzi kino kiyambeko okutumula eggwanga lyattu nga bayita mu byobulambuzi. Katikkiro bino abitadde mu bubaka bwe bw'atisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole mu bimuli bya Bulange Mmengo bw'abadde atongoza omwoleso gaggadde okuteekeddwa Buganda Tourism Board nga bali wamu n'abaalu ba events. Olunaku olw'eggulo omwoleso gaggadde ogwa Buganda Expo lwe gwatongozeddwa nga guno gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 16 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasuubirwa okuguggulawo mu butongole. Omwoleso guno guteekeddwa Obwakabaka bwa Buganda nga bayita mu kitongole ky'ebyobulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board wamu ne Lwa Events era nga gutongozeddwa mu bimuli bya Bulange Mmengo. Okutongoza omwoleso guno kutandise n'okuyisa ebivulo okuva ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo okutuuka ku mbuga ya Buganda enkulu Mmengo. Bw'abadde atongoza omwoleso gw'omwaka guno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'akiikiriddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole akubiriza abantu b'Omutanda okujjumbira ebyobulambuzi kino kiyambeko okwongera okutumbula eggwanga lyattu Uganda. Ebyobulambuzi nabyo bino byennyini twetaaga okubisiba obulungi nti gwe bw'oba olina ekyobulambuzi omuntu ayinza atya okujja awantu wamu luba events abadde abyogerako otuuka mu ekifo kimu osobola okufunirawo ebintu ebirala bingi nnyo. Kakati omwoleso ogwo oguli mu lubiri nti bw'ojja ojja kulaba buli kalonda yenna asangibwa mu Uganda kwegamba ako bakulagako bulazi oba katugambe ekitwandiise okukulozaako obuloza naye Minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire okunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ategeezezza nti omwoleso gw'omwaka guno gutunuulidde okudduukirira abantu b'e Karamoja ate era n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono. Omwoleso gw'omwaka guno gutunuulidde nnyo okuddiza ku bantu b'e Karamoja abeetaaga obuyambi okwongera enkolaakulana n'enkolagana wakati w'Obwakabaka n'amawanga amalala. Tuzze tulaba abaana abo abava e Karamoja nga bajjudde ku nguudo z'omu Kampala n'embeera gye bayitamu oluusi etali nnyangu, naye ebibala ebinaava mu mwoleso guno bigendereddwa okuyambamu abaana abo. Ate yo nga tuvuddeyo twenyumiriza nnyo mu buwangwa ennono zaffe kubanga bino ebyobulambuzi ebisooka ebiwagiddwa ennyo ebika awamu n'amasaza ng'ebisinga mu byo bifumbekedde wano mu nnyaffe Buganda era byonna byakwolesebwa mu kkowe. Yes, Senkulu w'ekitongole ekya Buganda Heritage and Tourism Board omukungu Kasozi Albert ategeezezza nti kati emyaka egisoba mu 10 ng'Obwakabaka bwa Buganda butegeka omwoleso guno wabula nga gwatandikibwawo n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyobulambuzi mu Buganda ne Uganda. Omwoleso guno bayita omwoleso gaggadde gye gimu ku myoleso egyasooka mu ggwanga lyaffe Uganda. Omwoleso gw'ebyobulambuzi guno omwoleso gubaddewo okusukka emyaka 10 tuli mu myaka nga 12 kati omwoleso guno tubeera nagwo era guno omwoleso gwateekebwawo okutumbula ebyobulambuzi okutumbula bizinesi entono zisobole okuyimuka nga tuyita mu byobulambuzi. Yakulembeddemu ebyokuteeka omwoleso guno Moses Luboolwa abangi gwe bamanyi nga Luba Events atubuulidde nti omwoleso gaggadde gwa njawulo ku myoleso gyonna egiteekebwa mu ggwanga nti kubanga guno gugatta abantu bonna awatali kusosola mu omwoleso 2024 gugenda kuba n'aboolesi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga gugaziye. Emyoleso gyaffe gino bulijjo gye tuba nabyo gibeera gisimbye ekinyusi ku kintu kimu. Tulina omwoleso ogw'ebyobulimi gubeera guli ku byabulimi bwokka. Tulina omwoleso ogw'ebyobulambuzi gubeera ku byabulambuzi bwokka. Tulina omwoleso gwa bannamakolero ogubeera e Lugogo gubeera ku bannamakolero bwokka. Omwoleso gaggadde abantu abo bonna Oweekitiibwa gubakwata ne gubateeka mu kifo kimu.
Ate ye Archbishop wa Uganda Dr. Kazimba Mugalu avuddeyo n'asaba abasirikale abakwasisa ebyenvuba ku nnyanja okukola omulimu gwabwe nga tebatulugunya bantu. Bino abyogedde bw'abadde mu bitundu by'ennyanja Kyoga mu disitulikiti y'e Buyende. Archbishop Kazimba agamba nti tekyetaagisa kutulugunya bantu nga bakwasisa envuba embi, wabula kino basobola okukikola mu mukwano wamu n'okwagala abantu be bakwasisa envuba embi. Nolwekyo bannange nsaba Katonda ayambe abavubi n'abasirikale mukwatagane bulungi tufune ebyennyanja ebirungi. Abasirikale babakwate bulungi, nammwe abavubi mukwate bulungi abasirikale. Matayo sura 4:18. Kambabuli mubayigirize 12 namba esingamu obunene gye yayita bavubi. Kankubwire kino kya yayita abantu abaali tebaasoma nnyo. Abo n'abagamba mujje ne bajja. Ye yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Buyende District Ochomo Oreste asabye gavumenti eggye amagye ku nnyanja ya Kyoga abantu basobole okufuna ku buweerero nga bavuba. Webanga bwene olina mundu olina buli kimu omuntu azira mundu lwaki omubinga era nkubiriza President Museveni woli ndidi edobozi daife ebasinga eno wansi tuzira twogerera enze nenda kwogerera abantu be waife bukungu mbeiro boziri ababali kubanga babatulukunya abantu bali babinga mumbeera yo babinga baliva mu maato bagwa mu nanda ndikubiriza government nti webanga eriyo solution yindi tutole wembeera y'abantu abajasi okwida kunanda okutulugunya abantu baife. Mu ngeri y'emu ne Mukisa Ronald ono nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Budiope West asabye gavumenti okufaayo ennyo ku bulamu bw'abantu okusinga okufa ku ssente ze bajja mu byennyanja. Enanda eno efuuse akayitiro ife ng'abantu abesimbyewo oba bali kwenda okutwala obukulembeze tubibwine. So mu kifo ky'okuyita abantu ku lw'okuba oli kutaasa engege kisaine kibeewo enkola gavumenti gy'etyamamu n'abataka bano ne bateesa nabo kuba enenanda teidye ku mulembe gwa Museveni. Enenanda yaliwo kuvaira enanda twajagaanawo badaada ne badaada bajagainewo. Omukolo guno gwetabiddwako n'omubaka wa Parliament owa Buyende District Nakato Mary, Chairman Buyende District LC5 Michael Kaneko, the Right Bishop of Busoga Diocese Samson Naiman Mukembo, Kwasane District Education Officer owa Buyende District Bwere Dison. Nga tweyongeddeyo nago kyamalala ge tulina akabenjedde kabusa kagudde ku luguudo oluva e Kayunga okudda ku lutindo lwa Nel emmotoka ekika kya Toyota Wish ennamba UAM 6 e-box bode bwetomedde bodaboda era abaana b'essomero 2 n'omuntu omu ne bafiirawo. Okusinziira ku babodaboda abadde ku Nel stage bannyonnyodde akabenje nga bwe kabadde era ne bategeeza nga akabenje bwe kabadde okuliraana kkooti ento ey'Ejjinja. Motoka eyo wabaddewo motoka ey'ebikajjo nga zonna ziva waggulu kati ngeri motoka eyo gyebadde tekiba n'esala eve ku mukono gwayo edde ku mukono omulala yasangayo motoka wishi n'egikuba n'egisindika eri kati emabega wa motoka eyo wabaddewo piki endala piki eyo abadde agivuga n'agisuula mu lukonko kati mu lukonko omwo ne waba piki endala nga nayo eri kugivaako emabega nga driver tagiraba owa motoka eyo n'akuba piki eyo n'ababaddeko bonna ne bafa naye mu kiseera ekyo tubadde tunaba bategeera kiki ebadde namba tegerezekako eyo yanyenga naye nga bananyini mirambo tetunabategeera. Akisidenti nevudde ku eganye siba n'eryoketomeratomera ebintu ebyo ebityo eganye kusiba tugamba nti oba nvuga mbi naye eganye kusiba wabaddewo kyebikajjo nga wesimbamu ekitomera negamba. Wano Meya wa Njeru Municipality Chazeya Sin amanyikiddwa nga City Alosi akasizza amawulire g'okufa kw'abantu abasatu bano era n'agamba nti bano batuuze b'oku kyalo Bujutabi mu Munyenga Division era n'abasaasira nnyo olw'enjega eno gye batuuseeko. Jagala tuusa oba okusaasira eyifa n'ey'abantu bange netegezeddwa nti bafunye akabenje ku Nairo tegezeddwa
bakagenda bange ab'Enyenga nti abantu ab'omu kitundu ky'Ebujuuta B ekiri mu Nyenga division era mu wadi y'Enyenga bafunye akabenje babadde basaabalira bodaboda mawulire genfunye nti emmotoka ebatomedde era ne bafiirawo. Olwekyo njagala kusaasira abafamily kitalo nnyo nyinyi ddala era njagala kubagumya Katonda mu nsi muno buli kyonna ekisoomoka obulamu kirina obudde bwakyo. Olwekyo nze nina okukkiriza nti ebadde nteekateeka ya Katonda bwatyo yabagerera okuba nga bava mu bulamu n'obwensi nga bafumika benje. Ebyonga mbitajja ku bbali yo gavumenti ng'eyita mu byokwerinda ne poliisi y'ensi yonna bakutte omusuubuzi Swale Abubakar w'emyaka 31 omutuuze w'omu Kampala ng'ono yakwatibwa mu ggwanga lya Zambia gye buvuddeko. Ono asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi owa kkooti ya Buganda Road n'asomerwa emisango ebiri okuli okuteeka ensimbi mu butujju n'okubeera n'akakwate ku kabinja k'abatujju aka ADF. Wabula ono takkiriziddwa kubaako kyayogera oluvannyuma lw'okubanga omusango gwe teguwulirwa mu kkooti nto wabula guwulirwa mu kkooti nkulu. Abubakar avunaanibwa ne Sulaiman Nsubuga amanyikiddwa nga Ibrahim Mukata oba Muzeyirweza atalabikako mu kkooti olw'okusibwa ku misango egy'enjawulo egyekuusa ku mmundu. Okusinziira ku luggi oluwaabi, Abubakar n'Ensubuga wamu n'abalala wakati w'omwaka 2018 n'omwaka 2024 mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, Democratic Republic of Congo, Tanzania, Zambia ne South Africa bakuŋŋaanya ssente ne bagula ebintu eby'enjawulo ne babitwala mu ggye lya Allied Democratic Forces oba erya ADF mu buvanjuba bw'eggwanga lya Congo. Era ono asindikiddwa ku alimanda eruzira okutuusa ennaku z'omwezi 16 omwezi guno omwaka guno gwennyini. Mu ngeri y'emu n'omusango oguvunaanibwa abantu 6 abagambibwa okugezaako okwenyigira mu kuta Gen. Katumba Wamala gwongezeddwayo oluvannyuma lw'omulamuzi agula emitambo Andrew Bashaija obutalabikako mu kkooti okuguwulira. Omulamuzi Suzanne Okalany ategeezezza kkooti nti omulamuzi Bashaija ali ggulu ku mirimu gy'essiga eddamu z'emitongole ate nga tebaweebwa lukusa kuwulira musango guno nga taliiko. Abavunaanibwa bano kuliko Muhammad Kagugube, Siriman Chisambira, Kamada Walusimbi, Huzaifa Wampa, Abdulaziz Ramadan, Kusani Habib Ramadan. Bw'obubbi bwa kompyuta iziwera ddala 19 okuva mu ssomero lya Hornby High School mu disitulikiti y'e Kabale kiviiriddeko abakozi 3 okusibibwa. Abakwate kuliko Nicholas Muchweze, omusomesa wa kompyuta, Philip Tushabomwe, omukuumi w'ekiro, kw'ossa ne Michael Mbabazi, omukozi ow'ekiseera obuseera ku ssomero lino. Godfrey Ainebyona akulira essomero lino ategeezezza nti kompyuta zino zibalirirwamu obukadde bwa nsimbi 259 zabbiddwa mu laboratory ya kompyuta mu ssomero lino mu matumbi budde ng'ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omusanvu ku ssaawa nga 9 obudde nga bukya. Mbabazi ategeezezza nti kompyuta zino zaweebwayo kampuni ya MTN Telecom ne Sense International Uganda okuyambako okutumbula ebyenjigiriza naddala eri abayizi abazibe b'amaaso. Ono agamba nti Tashabomwe ye yamutemezaako ku bubbi buno nti ababbi abatannamanyika bayingidde mu ssomero ne babba kompyuta era kwe kuddukira ku poliisi. Erimate omwogezi wa poliisi mu bitundu by'ekigezi akakasizza nti 3 bano bakuumibwa ku poliisi y'e Kabale Central nga n'okunoonyereza bakugenda mu maaso. Okunoonyereza okusoose kulaga nti ababbi bano bayambiddwako abamu ku bakozi b'essomero naddala omusomesa wa kompyuta nga kigambibwa nti yaleka erimu ku madinisa g'ekibiina nga liggule. Oluvannyuma ababbi ne bamenya amadinisa ne bayingira mu laboratory ne babba mu kompyuta. The 3 suspects are a computer teacher. We also have a casual staff and the askari who was supposed to be on duty. It's very unfortunate that this happened. We have decided to arrest these other people to help us. One, the computer teacher is alleged to have left the window open.
thus suspected to have conspired in the commission of this very offense, while the watchman did not take due diligence in keeping security of the school, which he should have done. And to make it worse, he even went after to report to the head teacher that they have stolen. How did he know if we didn't prevent it? Neither did he show any sign that he was very attentive at that very place he was supposed to have carried those. Mu malala ge tulina abeegattira mu kibiina ekirwanyisa obutamanya n'obutasoma bavuddeyo ne basambajja ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga nga bwe bataafuna nsimbi yonna ng'obuyambi okutambuza emirimu gy'ekibiina kino. Okusinziira ku Jane Bukenya, ssentebe w'ekibiina kino, agamba ategeezezza omukulembeze w'eggwanga nti bw'aba ensimbi zino aziweereza nga bwe yakinambise baabeegattira mu kibiina kino tebazifunangako ekisuubirwa nti wandibeerawo abantu bezituukirako abatali batuufu oba okubeera nga be bazifuna mu bukyamu. Yagambye nti abataasoma alina bingi byabakolera. Ekyamazima biyinza okubeerawo naye nga kyo ekibiina ekitwala abataasoma mu ggwanga naye tabayambye. Oweekitiibwa pulezidenti abeegattira mu kibiina eky'abataasoma tebafunye buyambi kuva gy'oli, oba obuyambi obuweereza nga buyita mu mikono emirala, naye ffe ng'abakulembeze b'ekibiina ky'abataasoma ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya tulabye buyambi bwo. Era ssebo Oweekitiibwa pulezidenti kyenkusaba nti ekibiina kyaffe ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya tulina pulojekiti gye twagala otukolera egenda okugatta bannayuganda bonna abagwa mu kategori eyo. Bano mu ngeri y'emu basabye omukulembeze w'eggwanga okusitukira mu agonjoola ensonga eno okulaba ng'ensimbi pulezidenti z'ayogerako zibatuusibwako awatali kwogerako bwogezi, okulaba nga nabo baganyulwa mu ntuuyo zaabwe, era n'asaba omukulembeze w'eggwanga okubawa omwaganya bamusisinkane. Singa zaali ziyise mu ffe, singa ensi eteri kati fe atuwe kye twagala ekya pulojekiti yaffe agikole nga bwe twagala abantu baffe nabo banyumirwe mu ntuuyo zaabwe. Omuntu yakolera emyaka 4 emabega naye nga tomusiimanga, kitumalamu amaanyi era amaanyi gatuweddemu, naye tewaliwo ka pulojekiti n'akamu wadde ak'okuyoola kasasiro tebaali bawadde nti abataasoma kye mujje muyoole kasasiro wumu. Tekiriwo. Kwegamba ffe twafuuka amadaala ne tugenda mu nsiko ne tuyiga ensolo yaffe ne twata bannaffe ne tugibookera n'amagumba bwe baamala okulya bagasibira mu sitowa tebagatuwa kati essanyu tulijjawa nga ffe tuyiga ensolo ne tugireeta ne tugifumba n'amagumba mwalibadde mugatuddiza ne tugalya. Tetulina ssanyu ne tetulina kyakukola, naye mukimanye nti abataasoma si basajja. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi ge tulina amakya g'olunaku olwaleero, abasuubuzi abatunda ebivunda mbekukodde embeera y'ebyenfuna mu ggwanga gye bagamba nti ekanaluzaala w'okufiirizibwa mu bye batunda ekiviirako n'ebyamaguzi byabwe okwonooneka. Okusinziira ku Eden Katongole, omusuubuzi w'obumonde mu katale k'e Nateete, agamba olw'embeera y'ebyenfuna okubeera embi kigootaanyizza nnyo enkola yaabwe ey'emirimu. Ono n'ategeeza ng'obwavu obusukkiridde mu bantu bwe buviiriddeko embeera eno ebasoomooza ebitagambika. N'engeri y'obusuubuzi ennaku zino ebintu byayonoonekera ddala, tebikyatambula nga luli. Kati ennaku zino ebintu bya bbeeyi nnyo ate nga abakasitoma batono nnyo tebakyalabika. Ekireetedde ennaku zino kuba ebintu bya bbeeyi mutuufu mbeera mu bantu baavu nnyo. Kati era n'omuntu agenda okujja okugulako obumonde sente zeyalisasaayiza agenda okubalabalamu mutuufu nga tekivaayo n'awuzika ng'era aguze obumonde butono. Embeera eriwo mu bantu yombi nnyo. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku Pal FM. Bw'otuvaako mu emizannyo, Bino bye by'emizannyo mugookya ag'essaawa eno. mu by'emizannyo bye tulina olunaku olwaleero Owerimu anatemya ku waabiri nga mawanga gakirimaanyi ku lukalu lwa Bulaaya gabisanya ku luzannya oludiiro olw'akamalirizo oluyita semi-finals
okulondako anatuuka ku finals ku ssaawa 4 ez'ekiro omupiira guno bwe gugenda okusambibwa nga gusuubirwa okubako n'obugombe kubanga amawanga gombirire gabyafaayo nnyo okuzannya mu muzannyo gw'omupiira. Omupiira guli wakati wa ttiimu ya Spain kosa ne ttiimu ya Bufalansa. Anawangula wakugenda ku luzannyo olw'akamalirizo olunaabaawo ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Bw'otuvaako ebweru w'eggwanga akakiiko akakuumaddembe k'ekibiina ky'amawanga amagatte kayise bukubirire otulo olw'enjawulo olunaku olwaleero okuteesa ku bulumbaganyi obw'amaanyi obwakoleddwa eggwanga erya Russia olunaku olw'ejjo. Amagye ga Russia nga geeyambisa emizinga egy'amaanyi gaakubye ebibuga bya Ukraine ebiwerako omwabadde n'okukuba amalwaliro 2 mu kibuga ekikulu ekya Kiev. Abantu abasawo 40 be battiddwa mu bulumbaganyi buno nga kino kiwaliriza akakiiko kano okuyita olutuula olw'amangu okusalira embeera eno amagezi. Bwe gatyo bwe gabadde amawulire gafaago kyamu obwejjuvu wano ku 107.9 PAL FM nekkuleera omuntu bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 3:21 mbadde nansumba ne Dhiroga kusomera. Sigala ng'okyawuliriza program okubulirako ku makya ne Inside Story byebijja mu maaso awo tovaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ako gigabita mawulire agookya ku PAL FM. Ways Property Consultants Limited bebaza okunazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku Muzoori ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola nga balubamu ne Global Paint, a reliable product. نشرة الإخبارية Gano ge mawulire ku PAL FM. Omanyi kye weetaaga? Ona! A delicious ona. Ona! Oba muto oba mukulu nnyo ona. Ona! Mango, apple, grapes and berry flavors. Ona! They come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Mills ebisatu n'eya Mills 5 waliwo ono owa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa abaliha. Ebiranga eby'enjawulo ku PAL FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kadde ka birango byaffe eby'essaawa eno ng'obikusomera nze Nansumba Nadhira. Bannayuganda n'abatali bannayuganda mwenna Roseform Mattresses abasangibwa Embalala ku Jinja Road abakolera emifaliso emirungi ddala bakutegeeza nti bakuleetedde emifaliso omuli eja Spring Mattresses, Fit Sleep Mattresses, Orthopedic Mattresses, High Density Mattresses, Deluxe Mattresses, Tape Edge Mattresses, Open-Ended Mattresses, baby coats, foam sheets, fiber pillows, wamu ne ordinary pillows. Gwayagala okusuubula emifaliso abamasomero abawooteri abamalwaliro mbeeyonire babasuubuze balina n'ebitanda eby'omulembe ddala nakuva mu Dubai n'ensi endala amasuuka amalungi ne bed cover byonna babirina. Roseform Mattresses factory outlet zaabwe ziri ku Jinja Road ku Lubaga Road bali kumpi ne Furniture House, Kawempe bali kumpi n'Akatere, Segaziga House bali ku Channel Street n'amatabi amalala okuli Gayaza, Arua, Guru, Mbara, Hoima, Kosa ne Jinja. Okumanya ebisinga ku Roseform Mattresses kuba ku nooti 7 nooti 2 17 oba nooti 7 nooti 3 48 24 68. Hoisa Magic Premium yesabuna obongo mpya ajudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ono ayongera ku byonsa bya mukyala wo. Gula Hoisa Magic Premium obuwunga ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Ate bannaddala mu kukozesa emikolo gya Umrah ne Hijja aba Makka Madina Hajj Services bakutuusako enteekateeka ennyangu okusobozesa okukola Umrah ku bbeeyi entono ddala. Akuleetedde Umrah y'ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi 11 ne 12 ku bukadde 4.5 zokka. Ate mmwe
Abazadde bakuleetedde famire oba holiday umra ey'abaana ab'amasomero mu mwezi ogwa Gatonnya mugenda kusasula obukadde 395 zokka. Basangibwa ku Butikkiro Road off Girls Petrol Station ebisingawo okuba ku nooti 772 52 51 oba nooti 7 nooti 1 8 18 nooti oba nooti 7 nooti 1 6 6 3 buli muntu wakufuna omukisa okutuukako ku nnyumba ya Allah atuukirize empagi ezo. Bwe bityo bwe badde ebirango byaffe byakadde kano mbadde nansoma nadde bikusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ebyo bibadde ebirango byo. Hello FM at 107.9. Kwezi emyaka 13 nga toyugumya eggwanga. Tukuweereza mu mpeereza esingira ddala okuba nga ya mutindo. Emyaka gyekulunguludde gitambuliridde. Ezalinako sekulungulula gyafuuka emyezi. Egyali emyezi gyafuuka emyaka. Lindirira. Etuli omukeze. Iye etuli omukeze. Lindirira. Awalwatuka waliwo abalongo abaali bafaanagana abazaala abalagira n'ababeja abalungi. Abaana baabwe babalabirira bulungi nga basiiga ensusu zaabwe n'ebbeebi teriate. Baafukaga amagaali gaabwe ng'abantu babegomboola ensusu zaabwe. Beebi teriate anyiriza Funa okuweera ogwa Namata n'ekyokunywa kya Ona, womera ekyokunywa kya Ona kikamala nnyonta mu bika nga mango, tamarind